Now, kakati, nebomanga oli wamu mu group eyo, even if you're working together in a certain group, weetaaga okwebuuza, you need to ask yourself, wano wendi, where I am, obuvunaanyizibwa bwonna bwe nakwasibwa, all the responsibilities that I was given, nkola nga Katonda bwe yaŋŋamba okukola, am I doing the way that the Lord told me to do? oba kati ntwalako peace, or I took a piece? kubanga okuyimba nga mu mass choir is a peace, Because singing together as a mass choir, it's a piece. kasita mwongeramu drama is another piece, When we add drama in it, it's another piece. bwe mwongeramu ebirala mubeera mu peace endala. When we add some other things, that is also another piece. Kati mu bantu fenna nga bwe tuli, But as we are, all of us, tugatta ne tuleeta okuyitibwa okw'enjawulo, we put together and bring out the same different callings, ne kuteeka mu gurupu eyawamu. and it is put in the same group. That's why nze wano ku Redeemed Church, That is why for me here at Redeemed Church, amazima saagala nnyo okukugira bantu, I really don't want to limit people, obutakola Katonda teyabayita okukola. for them not to do what God called them to do. So ng'oggyeko ebyokwekwasa, Therefore, apart from all the things that we might compromise with, olina okuyitibwa kw'ogenda okubuuzibwa Katonda. there is a calling that is questionable before God. Togenda kuyimirira mu maaso ga Katonda You will not stand before God nga bw'olaba omusajja ono bwe yagenda mu maaso ga Katonda, the way you're looking at this man, the way he went before the Lord, n'agamba nti omanyi nze nakitegeera and say, for me, I knew that I knew it already, nti oli musajja muzibu. that you are a very hard man. Ekyokubiri ng'okungulira w'otaasigira. Secondly, you reap where you did not sow. Inaala watsi yali amugamba oyagala amagoba g'otakoleredde. Mungeri endala, I was telling him that you want the profits that you've not worked for. Waliwo ebyekwaso bingi by'osobola okwekwasa mu church. There are so many things that you may By'osobola okwesibako naye nga tebigenda kutaasa mu maaso ga Katonda. but those things will not save you before God. Nze mbabuulira amazima. I'm telling you the truth.